amaze ne yeetwala ku poliisi oluvannyuma lw'okukuba munne emigga emiyimbulante emizibu emikakali kyokka ate gye bifundikidde ng'afudde. Munnange yo poliisi ssaawa zino ekoze ki? Esobeddwa. Ate ye munnaye Rema Namakula ne Evelyn Namulondo nabo mbalina mu maaso awo mu kavidiyo bajja kunyuma ng'ate obeerabiddeko Pastor Bujingo naye alina ky'agamba mu abavubuka kw'otadde n'abawala alina nammwe akagambo k'abaliisaako. Munnange ye wa Grace Can amaziga meereere ate ze ensonga za Pretty Nicole omukwano oluvannyuma lw'okukubwa emigga emizibu naye abantu basanyufu abamu bagambye gwe yakubye weebaliye ddala kuba obadde ogunjula mwana. Munnange ye omwana abazadde bakola ki? Bamulemererwa naye nga sinaba kubanga nkutuusaako ebyo byonna mbadde nkusaba vidiyo sooka ogimpereka like era n'ensaba mukwano gwenna atanaba kusubscribinga no ku buyinza National Via News timukwano subscribinga era ogigende notification bell oleme kusubwanga buyinza National Via News kyonna kyabeeranga ateekayo ate era neneeyongera okwebaza mukwano gwe wenna yasubscribinga ati mukwano weebale nnyo. Bwentyo ngutandise ne mwana muwala Grace Can n'omunnange amawulire ag'ennaku agaliwo olunaku lw'ejjo bambi yafiiridde taata we era nga bwemulabawo mu kifaananyi yafiiridde taata we bambi yamuvudde ku maaso naye katusabe omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ekisa ate era amusonyiwe byonna byonna ebyamusobako. Munnange bye biri ku sayidi ezeeyi wa Grace Can naye Grace Can mukwano kye tuyinza okugamba wano ku buyinza National Via News nti eguma ate olunaku lw'ejjo amawulire gaasibe gayitingana munnange omuwala yakuba muwala munne munnange nga bayombera olw'omusajja abawala tebaagala kola wamma buli omu yavuddeyo n'ayogera endowooza ye okusinziira ku ki munnaye buli omu yavuddeyo n'ayogera endowooza ye munnaye omuwala ne bamunoonya eyakuba ono omuwala Prissy naye munnange omuwala amaze agambye bino sigenda kola ki bino sigenda biyiniriza. Olunaku lw'ejjo amawulire gaafulumye mbu omuwala bamukutte olunaku lw'ejjo tebamukutte wabula ye omuwala ye kennyini nnyini olunaku lw'olwaleero yeetuute ku poliisi agambye munnaye bino sigenda kola ki sigenda biyiniriza kanetwale ku poliisi naye ng'ensonga emututte ku poliisi mami ng'asaba kisonyiwo ng'asaba bamusonyiwe nti naye yakoze yategedde ensobi oba yategedde omusango gwe ate era kimanyi bulungi nnyo ensobi zikolebwa abantu ate era zigonjoolebwa abantu. Munnange naye yali alwana ng'alaba munaye ng'alaba bbawe bakola ki bamutwala naye kwe kuvaayo n'akola. Munnange yali alwana ng'alwanira bbawe omanyi munaye bagamba atabubira nzikoye ate ye munnange Rema Namakula kw'otadde ne sisita we Evelyn Namulondo bannaye bano bo akugamba bava mu by'omukwano ne bafuuka ba sisita ne bafuuka ba Luganda okikulidde ekintu ekyo munnange abadde balina gye bava naye nga omanyi munaye Evelyn Namulondo nti ye avunaanyizibwa baŋŋambe wentyo nti kuba kuki ku baana ba Rema munaye nga yakutte omwana kinnyabwe kikazi kyattu ki Evelyn Namulondo bambi kyonna kyebase kisimagire ne wadde kibeere kiri mu kusimagira nga kigamba munnange ali yasikuuta ino ye Rema Namakula nga ye akola ki nga ye ali kuvuga nzirusi byebadde ku sayidi ezo munnange ayogedde ebigambo Rema Namakula n'agamba sisita wange my everything mbulamu gamba bannaye byatayogedde ebigambo byatayogedde Evelyn Namulondo naye ng'ayogera birungi byereere sijja gamba nti abadde ayogera bibi naye bannaye n'olaba okusanga emikwano gy'abakazi nga bali mu sayizi emu ate nga baagaana nga bano abatu Rema Namakula ne Evelyn Namulondo nga bwe baagaana naye nga sinaba kubanga nkutwala wala nnyo maaso awo nina kavidiyo ka Pastor Bujingo alina kyabagamba ate ensonga nkulu nnene nnyo kw'otadde ne bano abavuddeyo ne boogera ku mwana muwala Pretty Nicole naye nga bagamba nti eyamukubye kamukubye ddala babadde bakola ki babadde bagunjula mwana ye nnyina yakola ki yabalemerera era nzikiriza mu kano akaseera mbakutuuseeko bulungi nnyo. Abavubuka ndooza nabo ke mbabuulirireko abo abantu abo abajja mu zino ennaku mbw aleese akantu kayagala kkalira awo akulekera bisiraani kkiriza obagaana mu nsi waliyo abakazi ab'ebisiraani kkiriza obagaana mu nsi waliyo abasajja ab'ebisiraani akuvaako n'okoma eriyo n'ab'ettima abanoonya obunoonya ab'okukoleramu eddogo lyabwe oli akwesimbamu naye nga buli kaseera emizimu gimwongera ssente bino ebintu bya luminati bya ddala ebintu ebyo byonna sitaani byagabiramu ssente gyebiri oli akwezingako gwe muwala gwateeka okuwayo mu mwezi ogwo n'okirabira ddala nti laavu tagirina naye ebintu abirina kyoyagala kyakuwa ne bw'oyasimula akuwa dola zoba weesiimuuza gwe ngolooza nti eyo laavu mvudde ne mumbuukira ne munvuma olwa Pretty Nicole olw'okuba muli ku sayidi ye
bannange omukazi omulungi bw'ati nga Pretty Nicole zamulawo obulungi bwe ku bulungi bwe mulowooza lwaki ye talina musajja we mulungi lwaki talina musajja we mukitegeera mulowooza lwaki talina musajja we ayina ebibeera bye ayagala bwagazi kuula nze omusajja naye muwagira okukawaayo omusajja yawaddeyo omukazi ng'alaba ayagala bwagazi mukozesa kumuggyako ssente zasiba enviiri ezabbeeyi biki bikyalayike bulungi abale ate amala amuddukeko so abeera n'eddembe eryo sigaza kali kakazi ke akasibya obuswayiri yes kabi kasibya obuswayiri naye kamubeeddeyo mu mbeera mwe gye mutasobola kumanya ne muvaayo ne munvuma ne munsawula ne mumpemula nze ndaba buli omu alina opiniyoni ye so bulungi bwa Nicole lwaki talina musajja we lwaki ayenda bwenzi temunjasamira nammwe babagamba muleeta abaana nga muleeta ono abazadde mulemye okutuula mubuulirira abaana bammwe balowooleza mu basajja kuzunza butako kuzunza busolo omwana omuto kiki yabadde anoonya mu bwenzi bannange omwana omuto yeeno kalakita ye bannange mubuulirire abaana bammwe ekitali ekyo public ejja kubagunjula bakyabakuba nnyo ate abakazi bakambuwadde ku basajja baabwe ekisooka abawala mutusobedde ennaku zino oba kulagajjala kw'abazadde abaana abato ab'obuwala mwekola obusolosolo kati omuwala ono bino byakola mu public oyinza okuŋŋamba nti ayinza obutegoba wa musajja mwoza tannaweza myaka 18 lwaki yeekoze ebintu bwe biti bwetega abasajja bunoonya endwadde kati singa yafuniddeyo siriimu mwe mwenna abanenya ekikolwa kino nze oli omuwala omuto nga bamukubira mu bwenzi